Olabeko nalongo. Sakubidde kasimu. Lwaki? Owaye. Wadi odime byonne tegula bikinaga bisina kulira kasimu zije nkulabeko. Ongutteko ng'ali mu kutegeka kyaggulo. Watirani. Salongo wange. Salongo. Nenda mukisosowaza ne salongo. Tulina kisosowaza. Mukisosowaza. Mukisosa. Nyanza okulaba. Kale naye. Ogambo omafukamire. Sukamire. Kisosa kireke. Naye ng'onyirira. Salongo mukaluneti. Mukaluneti. Olabika bulungi bambi. Tubale kusiima nnyabo. So olabika bulungi. Tubale kusiima. Era nga bikamukubeko surprise ndeka kize nalya ku mmere olwaleero. Mmere ojja kulya yino nnyingi. Ndi kuba Nalongo. Ya. Ojja kulinda. Enze. So mukwano gwonna atulabadde ku Mukalu Global Services nkujukiza amannya gange yenze Nyondo Rosette. Wabula ng'onaku olwaliro badde surprise nzize okulaba ku Nalongo kubanga okusinda kubadde bigenda mu maaso mbadde siddangamu kumulaba. Mbadde nsuubira okumusanga face eri glume ng'ali awo mweraliikirivu naye abadde musanyufu okundaba era nga wabula alabika bulungi nnyo anyirira. So kamuwa kakisabere ngate ye yanjulya gwena amulaba ku Mukalu Global Services atulye mpozi n'amanya ge tweyongereyo. Tusanso kulaba Nalongo. Kale nyabo nange nsanso kulaba. Amanya gange nze Sisemutesi. Ne nyongera ko ya Nalongo. Sisemutesi nyabo. Sisemutesi abeera muki? Ndi Munyarwanda. Oli Munyarwanda kulaba. Okay. Nyabo. Nsanso kulaba obali kujja kundabako. Bade suubira nti onojja. Surprise ngembe surprise. Nade nakoleddeko dda Salongo ne mugani Nalongo tomugamba. Yali Nalongo bamuzibu nyali kajali yali mu. Yali eyo mbadde sinatuukayo. Anti leero weekend yagenze kola. Okay. Wali. Enyabo. Mpozi mbadde nsaba weyanjuleko yakulaba. Salongo muyita otya? Enyabo. Mwakwatagana mutya? Enyabo. Mwakwatagana Uganda? Oba mwakwatagana ono Dubai kubanga gwatula tuli ono Dubai otusinzira okubanga tukusako program eno basho eno. Okay. Ngabo gambye amazina gange nze Sisemutesi ogatako ne ya Nalongo. Salongo mwami wange bwente bwe muyita. Era twakwataganira wano Dubai. Yenyabo. Mwene yokuzadde lyonna. Yenyabo tulina boneka bebe wana akato kamye. Kali waneno. Yenyabo. Akaana. Asobola okukuleetera n'okalabako. Nalongo nga bayibidde okulaba. Wandonda banero akuwadde tonsanga naye. Bayiro kubanze nakulako muli gwali gumu twanyumena nnyo kyamaanyi naye nga mbadde ntira okwogerako ne Salongo. Mabega kawo tewaliwo wenagira wali n'omwana takiya bikyebyo. Wali ogenze kuzaala. Omwana okumawo ne bebi. Mukulike munnaye. Empozi Nalongo okubigenda mu maaso. Ebiri ku air ebizitambula. Abaana bakubye Mukalu Global Services nga bagamba nti company mfere tusamu abana tebakubye Mukalu abana bawanise Mukalu bawanise Mukalu bajiwanise ala Nalongo bajiwanise kale ebyanjwanjwe ebyogerwa nga ngobyogerako ki kyembyogerako kiri ekintu bakiyinza okuba kimu oba bibiri nti buli lwoba otandika ekintu nga kinene tegeka amanya agokisitula kuba kiba kizito buli lwotandika bizinesi ngaeyo bali lwotandika ekintu nga kinene kigenda kubeera kinene mu bantu ebyo bisuubire era beerawo ng'ogamba nti bwe biba bizze ntandikiddewa nyimiriddewo ntya obuvumu nyina obumala kati ffe bingi ku bye tuzze tulaba ku bantu abalala ebibatuukako nga balinako siteepu gye batuuseeko tuzze tulaba ebintu bwe bityo okitegeera era bwe byatutuuseeko kyatuyisizaamuko si bulungi of course but twagumye ne tugamba nti Mukama Katonda yekka ye gwe batalimba yamanya amazima agali mu kintu kyaffe era nkakasa sinnalabayo muntu ajja n'agamba nze obukakafu buno ono yankoze kino mpulirayo abagamba abo baafera muganda wange abo baafera brother wange abo baafera mukwano gwange sinnalabayo ajja n'agamba nti banfeze obukakafu buno bw'aba gyali si mu bubi ajje tumusasule sente ze nga yazituwa tuzimusasule bwe tuba nga yazituwa nti nno tugenda mufunira mulimu tugumufunira kyetweyamye tujja gumufunira bw'anaaba akyagwagala bw'anaaba takyagwagala tujja muwa sente ze zeyakola ki zeyatuwa naye ebintu byo byajjira awo teweeralikiramu nnyo mulina olowooza nti kampani egenda kugwa nedda seeralikira kubanga nali manyi kiki kyetukola
namanyi ogwo muyaga gugenda kuyita enyabo kubanga bibaddewo ku bantu ab'enjawulo abatali ffeffekka kababeere waffe Uganda omuntu akola ekintu abalala ne bakikuba naye bw'obanga ddala oyimiridde ku mazima gukuyugumyamu ne gukuyugumyamu n'omala n'oyimirira noddamu n'otambula buti. So kati waneeno w'obeera era ewalina accommodations z'abaana ziri sides eno naye abaana bano obayisa otya gwe nga gwe? Abaana abo engeri gye mbayisaamu omwana mukwata okusinziira bwazze oba empisa z'alina. Mulimu ab'emitwe emigumu era omuteekako amaanyi. Mulimu omwana abali simple era omuteekako ki omukwata mpola obateekako omukono gw'ekyuma. Otwaberanga bazadde baffe ng'okola ensobi oba ng'okolamu empisa embi ne bakkuba si lwakuba nti omuzadde takwagala kubi naye ayagala kukutereeza. Oluusi sobola okukangula ku ddoboozi si lwakuba simwagala naye njagala mutereeza amanyi ki kyateekeddwa okukola wano wali omuteeke mu layini. Toyanziza nnyo nawe n'atulaba otegedde Nalongo yaani amanya ge naki kyali eri papa mukalazi n'olw'ensonga eyo nga tukyagendera mu maaso mbadde nkusaba osobola okutwalako mu accommodation z'abaana gye basula. Mpozi waliwo n'omwana oyo yabadde naye era ngambye ali wano wenyininyininyini twaga tufune ku story eba very touching naye nga ati mwamuyamba mwamweta ali wano eno omwana oyo mutulage nate atubeeko nekitwogerako ekitonotonaawo otukwasa omwana oyo mu buntu bulamu tube nga twogerako naye eri abantu. Kale bw'aba wali mujja kwogera naye kale nnyabo kakati Rosette zino ze accommodation zembadde nkugamba okulaga wano wasulawo omwana na wano waggulu nawali wonna bwe wati wano lumu y'abaana accommodation webasula endala ziri wabweru fula eno yonna kuliko baana kubasula kale z'abaana ezo ziri ddawa ziri side wali naye waliwo nez'abawala endala abatali bano. Naye musinga kufuna baana ki bawala abalenzi? Bonna tubafuna munnange oyinza okutwala wiiki eno n'ofuna abawala bangi oba wiiki ejjako n'ofuna bangi. Baby gumbi ali ludda ngasobola. Baby kala mleto omulabeko. Yani baby Josh. Hajala mpa ku Joshua bamulabeko. Baby Joshua no. Masha Allah. Ndaira bikabulunja fana Salongo. Chua. Aichikunyizo wana abafana Salongo. Abaina fana nanze naye munnaye mwana mulenzi kati bafana n'ataata bitu wali buzi. Atata. Enana tali. Ana bishu pinte. Kefinte tamamu wala. Ogenda kwogera oluwalabu gwe. Olina oddogera kati muwalabu tugambe. Muloko Joshi. Enda kubira zange. So kati Nalongo ampozi waliwo n'omuwala kati awo baby naye omalako otya n'omwana malako mwene ensasage y'ebbugumo ya Dubai nga omanyi amade mutambuddemu ebbugumo nga omanyi nti era esizibaako esibwe ebbugumo erijja tuteekako ka esibe empewo yejja ne tujjako ka esibe mashallah lirabika bulungi litaata okitegeera kati okola ne Salongo mukola mweno company mugikolamu babiri tetukolamu babiri fekka ba director tulimu fe ba director naye tulina abakozi bannaffe betukola nabo. Ani yakitandikirawo ddala Salongo yali idea yani yamukazi services yali ya Salongo n'agatamu ne mukyala we nebeera nga mukirwaninga kyekikunyiriza kuba oti olabika bulungi walayi ebali kusiima alabika bulungi ddala. So Nalongo waliwo mpozi omwana waneeno ayina story ye gwandibadde ng'otuwa nga twogeramuko naye enyabo kale naye era tujja kwongera okuba nga tukyala tukulambulakooko n'abaana bo olinako awo kugamba tubeere nekirala nti olunaku lwaleero tetugenda kwogera byamaanyi nnyo naye tunatukomyewo kuwatayo interview yonna oba anywhere twagala obeere ng'obuulirira ku baana abali e Uganda abeeraze okujja waneeno balina kweyisa batya balina kukola ki ng'omuzadde nga mama nti obabeeramu. So interview naddako
tujja kusabirenga obuulira ku baana mbadde nno sigenda kulinda interview eddako kuba nyinako enjagala oyisaawo kayiseewo tugende abaana abali e Uganda obaana abali wano e Dubai nga ffe tubafunira emirimu kubanga tetufuna ab'e Uganda bokka n'abali wano e Dubai bajja naye okusingira ddala ab'e Uganda omwana bwe obanga tukuwadde oze n'osasula ssente zo netusooka ne tukuweereza visa yo kabeera visa yo kakasenga ddala ntuufu teri mufeere agenda kwonoona ssente akuwa visa nga tagenda kutambuza aba alina zirya zonna lwaki azoonoona aguleko visa nga tajja kutwala bwenkuwa visa nenkugamba gumiikirizaako ebiseera ebisinga oba tojja kunnyonnyola kampani engeri gyekolamu mirimu gyayo nsobola okugamba gumiikirizaako sawa yonna ngenda kukuwa tiketi yo okitegeera nga nkyali kunoonya tiketi eyalayisa eriwo ddi bukingire ku eyo kubanga ebiseera ebisinga abaana 8 ku 100 tubaleeta nga tebasasudde sente zonna ng'asasudde ekitundu n'agamba nnyamba bwe ntandika okukola nja kukumalayo kati mpa akaseera nnonye ebintu ebyalayisi kuba ne sente ompadde entono okitegeera naye bwe ntwalamu akaseera nga nange nkyanoonya oluusi ne sente tukwata mu nsawo yaffe okumugulira tiketi naye tompadde budde kugumiikiriza nnoonye sente ezo n'otandika okugamba nti nakufeze oba nakubbye Rosette obuntu asobola okubeeraawo oli namweza meseji ye n'alwawo giddamu tebereza kampani namba abantu bameka abatuweereza meseji weebuuze bwe naaba mu kukwogera naawe ku ssimu kyokka kyokka nakufunira ddi omulimu bano abazze abali wano olwedde ku accommodation beetaaga okufuna emirimu bagende bakole n'abatwala dik for interview okitegeera so nyina okubalansinga byonna nkukoleko gwe ayagala okutambula okujja naye yazze wano so bwe muddamu okugamba okufuna nti nfunyeko visa sinafuna tiketi just be patient tuba tugenda kukolako teri agenda kubba n'akuwa visa taliyo so abo bonna bagweddemu amaanyi badde bigambye tebagwamu maanyi ffe tetuli bafere waliwo n'omwana yagambye nti nene bannange nombadde munajalakosa mukaawe n'okuza ku byempulidde mpuya nga tezigweddemu amaanyi oyo namulabye muyabaddemu omu togwamu maanyi sigala nga wesiga mu Calunet Global Services tugenda kukolera ekyo kyennyini kyowali otusubiramu mu kusooka nga bino ebigambo tebinnabeerawo omulabe sitaani ajja kuswala kyo kituufu ffe twesiga Mukama. Oli wa ddiini ki? Ndi mulokole nsabira wa Nabbi Kapande. Ate Saalongo. Ne Saalongo mulokole. Ona muli balokole. Ennyabo. So muli bakkiriza. Yes. Okay. Yeah. Ffe byaffe tubyesa Katonda tubiteekamu Katonda buli kimu. Tetugenda kubba muntu yenna buli yatukwasa ssente ze aba alina okujja. Okay. Omwana ate oba tubafuna ne batuuka wano n'omutwala ku mulimu n'akugamba nti omulimu gugaanye. Kimenjagala okubuuza Naalongo omwana ngagenze n'afunayo obuzibu n'afunayo challenges mu ne gugaana mumuddamu ne mumuggyako ssente ne mufuna omulimu omulala. Nedda nnyabo ssente ze yatuwa ziba zimala tetwongera mumuggyako ssente endala. Ate era akomawo wano bulungi nnyo tumwaniriza tetulina mwana gwe tugoba. Rosette oli wano mu Dubai ba agenti abasinga bwawo omwana omulimu kasita tebakwatagana ne mukama tuddamu mukubira kiba kiwedde ffe ne betutaagabayo nga bali mu mbeera mbi tubayamba ne tubajja ne tubateeka wano. Ate ekituufu nnyo okyogerako ekigambo ekyo by the way abaana bangi bacomplaininga ku bano ba agents abasigadde abaleetera abaana abaleeta abaana wanene okukola omwana watuuka mu nnyumba ng'eyo ne kigaana ono ajjako essimu oba n'amublocking anakyagala kola ki kumanya ekibeera kyanjawulo banga mumukikola. Ffe nkugambye tetufa ku oyo gwe twateekayo yekka. N'omulayina singa abavuddeyo ne complain ayitaga okuyambibwa. Waliwo abaana nga bameka bangi sisobola na babala abamu bali mu rooms ziri endala nga babasukasuka wabweru w'ebikomera n'akubira agent we yamugabayo asooke nejjeko omutabani n'amukubira n'amugamba sikumanyi. Kati bw'alaba essimu zaffe ku social media n'agamba kankubire bano kangende ku bano n'omugamba kale bw'oba osobola okuvaayo jangu n'atuula wano ne yeebaka n'omuwa ku kyokulya ate n'omufunira n'omulimu ate omuggyako ssente nti kwezo abatalina oluusi yakagendayo bamugaba mu bawalabu abaddeyo omwezi gumu ekyo gwe n'okitegeera nti talina n'osigala ng'obeera naye. Nyina wano omwana alazeewa yagenda n'akolayo emyezi egyo 3 bamugobye tebamuwadde wadde 10. Ngani yamuleeta? Ffe twamuleeta kati sisita we bw'atuuka wano sisita we n'amugamba nze nakuwoze ssente zange enjagalo yange ogenda okola kankufunira omulimu sisita we ali wano
ye n'amutwala n'amubajjako n'amwetwalira nti nze waliwo omulimu gwe nafunye kankutwaleyo osobole okunsasula sente zange ze nakutaddemu omwana bamukozesezza emyezi 3 yakomyewo wano tebamuwadde wadde 10,000 already ali mu ovasite bamutadde mu ovasite teyafunye sente alina mu ovasite anoonya sente za kusasula ovasite wali wano neera yakomyewo naku 2 emabega okitegeera siffe twakola ki kati nziba ntya gwe yampa sente nga nsobola okuyamba atambadde so omulabi waffe omulungi gwali ku mu County Global Services nkujjukiza nti ono Nalongo ye mukyala mu county oba mukyala papa mukalazi wabale kubanga bali okyatwekuumiddeko natajja okubanga tweyongera okubeerako naye abeere nga era yeyongera okubanga ate abulirira ku baana ddala abaana ab'obuwala kubanga abaana ebiseera ebisinga mbubajja waneeno mu Dubai batuuka mu Dubai nebafuna ate abaami babapasula babatutte mu bed space olusi bafuniddeyo mbuto kale ebintu bingi nnyo ebiri waneeno naye nga olina tukomyewo ku mulundi ogwokubiri tujja kuba tubitayitamuku abaana obeere ng'okola ki ng'obateekateeka oba ng'obateekateeka ng'oyita mu okubabuulirira ku social media kale so omwana ono gwe twali twagala okulabako Fatuma janguba osooka olabeko ku mukyalo ono kankuviiro gy'otuule toyanza nnyo Nalongo